osanga omuntu nga tanakyaggulo nga walana mu 7 ng'ekimuwalanyisa mu 7 yabba obululu bwa Besigye okusinziira ku bo. Bino byenjogera si byange by'abantu bibeera eyo. Era Besigye agamba taddamu byakulonda ebyokulonda tebisobola kujjawo mu 7. Agamba abantu mulina kusitukiramu. Kati mu kusitukiramu okwo ate omwana w'abasiya abakulembedde. Oba amagezi gazze. Kati osanga omuntu nga taagala mu 7 n'akamu. Naye ng'oli yakimanyi. Ekinsanyusa kubavuganya mu 7 lulubadde ebbali n'obajjako interview kati nga bateredde nga tebali mu kibuga kukyankalanya. Buli muntu akkiriza ndi mu 7 afuge. Statement ya Dr. Besigye yagamba mu 7 si ye muntu gw'ozannyirako. Simanyi wali ogirabyeko. Aganti muba mutudde wano nga yalowooza emyaka 3 mu maaso kusinziira ku bye waakayogera nga ebibyo yabivuddeko dda. Yamuwa ekigambo yagamba mu 7 is a strategic thinker. Ayogera dokita. Kati kubanga tulwawo okutegeera ekyavuganya ne bwakyogera enkya n'avaayo n'agamba mujje weerabira kye yayogera. Yabanyeenya omuyembe guveeko omuyembe gwe baasi. Gw'olyoka osiraanire mu kazigo gama omusajja simwagala yatubba yakubba naani. Ono gw'ogamba nti baababba mwembi alina petrol stations gwe twerewadde akagaali. Otegedde kye ngamba wandigolokose n'ogenda okola. Abamuwa enjaga bw'eba erinnya agamba yafuga bwe gwako agamba 7 ye president waffe.